Obwedda babagamba Rama yettidde taata we nga mulowooza byakusaaga. Kyekyangu byewaka nali musoberera mutuge. Ali awo saidi zaawo Bulemeezi. Alina ettaka ddene tebasalako. Breaking news wetuwugirira ssaawa zino eno omukunja Tasira finally alese bwino munfa oba kunfa ey'omukulu taata wa Rama 256 ono nga TikTok eyavuma Babi Kyagulanyi wamu ne His Excellency Bobi Wine kugamba olunaku olwaleero ku TikTok yali mu kubeera nga trendinga mujjukire bulungi olunaku olw'ejjo bagezaako kubeera nga basabotaginga erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi nga bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi banjini nga abantu bali bangi ku mukolo oba nga bangi ku lumbe ne bavaayo ne bagamba Bobi Wine yabasindikidde just 50,000 nga baagala okwonoona erinnya lya His Excellency ku kyalo oba ku lumboolo era abantu basobodde okubeera nga babiganira ne babibuuka. Omukunja Tasera asobodde okuvaayo n'aleeta bwino ebyaddala ng'alaga nti no Rama Wonders ebyaddala amanyi ekyata kitaawe era ayinza okubeera nga yali mabega waayo oba mabega w'enfa ye. Vidiyo eno njagala tugyetegereze oŋŋambe Rama asobola okutta taata we oba nedda. Obwedda babagamba Rama yettidde taata we nga mulowooza byakusaaga. Kyekyangu byewaka nali musoberera mutuge. Ali awo saidi zaawo Bulemeezi. Alina ettaka ddene tebasalako obwavu butuluma tafa tekafa nasooba neŋŋamba nerekana akasajja leero kankatuge nendeeta engalo gwe nti nkakwate mu bulago ne bandaba okuva olwo siddanga waka naye era kennaafuna omukisa nja mutuga. Okuziika kw'omuntu, it has never been a one-man show. Okuziikibwa kw'omuntu tebeerangako one-man show kuva ku kumubika paka ku kumuteekayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Annange taata wange afudde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Mbadde waka naye okufa kuno. Mbadde waka ne bankubira essimu. Baganda bange ne baŋŋamba taata ali bubi ete emmotoka omutwale mu ddwaliro koze ekisoboka nenvuga emmotoka basanze bakikintana ng'emmotoka ya taata yeekyanze ne muteeka mu mmotoka yange nenvuga batata nga abeera sayidi zeno kikyusa nze gwolaba mbadde waka waliwo distance nnene nentuuka nga taata tassa nemutuuza wano taata wange wano gwolaba atudde wano era zino engoye ezolaba mbadde manyi nti ngenda mujjanjaba mmale nzireyo. Tudde wano nenvuga emmotoka speedi nga muganda wange nga mwebali ne maama tutuuka mu ddwaliro nga taata pressure eri wansi ebadde mu 46 etutuuse mu ddwaliro abasawo bagezezzaako okukola kye basoboka ne bamunyiga omutima dde engulu taata n'agenda. Nina obulumi ku mutima naye Allah yaleeta ate era yajjawo. Saba Allah amuwe ekiwummula eky'emirembe amusonyiwe ebyamusobako kiŋŋumya ngezezzaako era mututte ayogera naŋŋamba kantuule mu maaso taata wange abadde atudde wano abadde wano nga mulamu neyeekwata ne kuno. Ayi Allah ngumya. Allah kusasa seseru mantama oseru banyuma abalala tebazze taata alinga atalina abakenga mu bangi. Police.
kyandibadde nga kigikakatako okujja mu mbeera yonna esoboka ng'omuntu yakakutuka ne yeetegereza engeri ki omuntu oyo gy'afudde n'ebiwandiiko ebikwata ku maziika ge. Mu mbeera efaanana bw'eti, sitole eno bw'ogiwulira ey'omuvubuka kyandiba nga newankubadde omugenzi si yabadde obaoliawo omuntu w'abantu, naye ate n'enfa ye yennyini eyinza okuviirako ddala ab'ekika okuzira omulambo. Kubanga kizibu okusanga famire enyiiga obwenkanidde awo n'enyiigira n'omuntu eyeebase wali eri. One man is sure okubeera nti omuntu omu ayina ebigendererwa ebiriko n'obujulizi nga ye yennyini yeeyogerera, oba oliawo oba oluusi kiyinza okuleetawo okubuusabuusa. Obuyisi bw'omu ensega ze zibika. Abazadde muteekeddwa okwegendereza ennyo ekigenze wala, kubanga ne mu bazungu yonna bibeerayo. Abaana batugira ddala bazadde baabwe olumu bombiriri. Ebigendererwa byo byennyini biri ku likodi nti omuzeeyi ekyamazima abadde ayina ettaka, era ng'ettaka eryo lyandiba nga lya famire, kubanga omusajja ono bulijjo akyogera lunye nga ayagala ku ttaka. Bw'akubiddwa essimu, bwe yakubiddwa essimu, ye yennyini ye yabadde alina okuva eno mu kibuga avuge bunnambiro ogenda ekikyusa ataase kitaawe, ogenda ekikyusa ataase kitaawe. Bw'abasanga babadde bakikiitanya motoka ya muzeeyi, naye bw'otunuulira emmotoka olaba nga loole, toyinza kumanya ani yabadde agikikiitanya era mu mbeera ki. Kale yasanze tassa, nga tassizaako ddala, era kwe kumuteeka mu maaso awo mu mmotoka bamale bakubirire paka mu ddwaliro. Muzeeyi yabadde tassa emmotoka distance neneko, naye ku kyalo tewaliwo omuntu yenna ayinza kubirwa ssimu awo abeere ng'ataasa obulamu bwa muzeeyi. Kale yatudde mu maaso. Abasawo bakoze kye basobola okukuba omutima gwe gudde engulu, kuba naye nga wa yamutute ayogera. Namulinda ajjaga me bannamasaka nti siina busobozi bukulembera bantu, naye nakyalina busobozi bukyogera kubanga akimanyi. Nekabwe munnaffe oyo yatuvaako, munnammwe yabavaako n'alagawa. Singa bakubuuza nti ssebo Kaini munno ali luddawa, nga munno gw'obadde oteekako obuli musango buga mubbi. Nze natema n'abantu ebijambiye Masaka, muntu omu yabikola ki? N'okwata omuzira ng'oli mukulembeze, noyogera ekintu ng'okimanyi kya bulimba tekiriyo, noyona kyoyagala okuyisaawo. Nze nagaana ekibiina kya NUP okufuna ssemateeka. Nze bunaanyizibwa n'abatalowooza bulungi, abalowooza obusaamusaamu, nabo nze bavunaanyizibwako. Buli musango gwonna gwange. Mu nsi endala n'obeera mukulembeze n'oyogera ebyo eby'obujigambo byogera ku munno, tolengamu kuwuliriza. Naye nabagamba nti namusonyiwa kubanga byonna ebyo byalowooza byali bya buto, era nga mulindiridde okuvamu eky'obusajja bukulu. Yajja wano yasabira musajja wa akalulu, sebina esiminaako mutawaana gwamusabira akalulu, naye namuwulira we yamusabira akalulu. N'obukala asabira bw'otyo omuzindalo omugjawo.